I tell that story tunyumize muli mutya bassebo ne bannyaba abatulaba mukama tumwebaza okubanga kyatukuumye weewaawo nammwe akyabakuumye ekirabo ekyobulamu kyatuwadde tumwebaze tokoowanga kumwebaza kubanga munnange ekyo kyo ne boba naggagga tolina gy'okigula teri gye batunda bulamu bwa spare therefore ne bwoba tonnalya ne bwoba toyinaamu mu waleti erinnya lye sigala nga olyebaza kyenva kugamba nti erinnya lya Yesu lyebazibwe muganda wange ali ku mukutu wano atulaba mwebale okubaako mukama katonda abatwagalire for all of you who've subscribed nsaba mukama katonda abatuweera omukisa omunene ddala ate gwe atanaba naawe kirowoozeeko muganda wange kubanga osubwa ate after subscribing make it a point to hit the bell so that notifications ezikulaga ebipya ebiba bizze bwe zijja naawe ofuna obubaka obulaga nti waliwo ekipya ekiyingiddewo amannya yinze mpaji given Brian Kagati the gospel music apostle amaze okuba nga njabula nga omulundi guno tuli wano mu bitundu by'e Buddo mu Kabaka's Estate Kabaka's Estate wano e Buddo nga nekindese wano ogenda kubanga okitegeera kubanga okimanyi bulijjo tukutusaako ba celebrities ba Christian celebrities n'abasajja n'abakazi abakola amawulire mu Christian fraternity so omulundi ogwaleero wennaasitukira ku ntebe eno ojja bomaze okitegeera lwaki natindiza okuva gye navudde paka wano so olwaleero tuli wano tuyina gwe ngenda okuyita omuweereza wa Mukama oba omuyimbi ow'amaanyi oba omusomesa ow'amaanyi oba in fact bwe ntandika okumutematema tuyinza osulawo naye kyemmanyi naawe kyosinga okumutegeerako y'omu ku bayimbi abaasooka wewe wakyali era abaasooka okubeera recognized nti ye muyimbi wa ku mikolo era nga bw'otegeka omukolo nga totalowooza ku linnya lye oba tolina kyotegese so oluvannyuma waliwo n'abalabe nalaba baspecializing abakyegattako ne bajja nga bakigoberera ne batandika okukikola neleero bakyakikola naye era naye akikolera ddala nga bwe yakikolanga nalulinga bwe walabanga so kati otandise okumutegeera bwe mba njogedde nti omu ku bayimbi abaasooka okuspecializinga nti bo bayimbi ba ku mikolo otandise omutegeera so kakati embeera bwetyo bwegenda otambula omukyala oyo muzadde nga ateekwa okuba nga musomesa by profession ekyo kyo takiŋŋambangako naye nakitegeera butegeezi omukyala ono muzadde musomesa she's a teacher by profession mufumbo in fact mufumbo to one of the music icons in Uganda kuba njogera ko nyali mwami we ndabya ddala nga it's a privilege to be hosting her right here omwami we omukyala ono gwengenda okubanga nkugattako muganda wange gwe atulaba ye mukyala alitokosa ewa legend omwami Paulo Saka basebo ne banjabo mutwegatteko nga tugenda okuba nga tuwayaamu n'omukyala Helena Nanjego maama tusanyusa okukulabako kale sebo nnyo kulaba ndi bulungi nga bondaba amiina mukama atukoze bulungi era ali mu control amiina so tuli bulungi ndi bulungi mukyala Helena wangi sebo mwami Kagati obulamu obusanze otya buno obwalooko dawuni gwe omuyimbi obulamu obwalooko dawuni buno tebubadde bwangu kubanga era tebwasigala kyekimu nga bwe bwali nti bwatawaanya emirimu mingi gye twali tukola kati nga nze emirimu gyange mbeera ku mikolo gy'abantu byonna byatabuka naye mukama yali atukoze bulungi twali tuyiyizaako engeri endala gy'osobola okuyimirirawo ne bwe bibanga biri biyimiridde ensonga lwaki siisibwa bubinya ati kuba ndi mukozi nkola emirimu mingi kakati no munnange awo mukama tumwebaze kubanga akukoze bulungi mu area eyo kati badde ombuuzako kati buuzako ne munnaffe oli atulaba mukama yeebazibwe bassebo ne bannyabo nze Helena Nanjego banne neesiimye nnyo okubeera mu maaso gammwe
era nga ngenda kubabulira ebintu bingi ebindeese ku kamera kuno. Amina. Omukyalo ono abasinga obungi tumumanyi ng'omukyalo omu kuba, in fact yali top. Ekyo kyo toyina bw'oyinza kikyusa kuba n'olwaleero buŋŋamba nti mukolo era obwongo busooka kudduka eri oyo. Noga mpozi negundi. So bwe kibanga bwekito bwe kiri obadde mu industry for some good years. Yes. Obadde oyimba nnyimba za mikolo mainly. Kakati nsonga ki ddala eyakusazaawo kubanga oli muyimbi wa nnyimba za mikolo ddala? Kakati nze nayitandika okuyimba dda naye sikitegekangako. Nze natandika okuyimba myaka gyadda nnyo nga ndi mwana. In fact nakola ne hit eyasaanikira ensi yonna nga ndi mu senior 5. Tambula nga ludde mmanyi gye tulaga si wangu n'akamu kuva mu nkanga mwayiga enguzi. Olwo nalwo oluyimba lulwo nga nsoma naye nga ntambula nga ludde gye tulaga si wangu n'akamu kuva mu nkaaga mwayiga enguzi ne mutuyonsa naffe twayize. Nali mu senior 5 naye of course nali muyizi nze ndi ku ssomero so nayimba dda. Ani akuyingizamu ekyokuyimba? Maama oni taata wo bayimbi? Taata wange yali muyimbi naye ng'asinga kubeera mu bya church naye ate sijjagamba nti nayimba ku lwakuba ye nti oba yakimpikamu wadde nga yakiwagira. Nze ndabika nazaalibwa nga nina okuyimba kubanga emyaka gyange egy'obuto nagenda okutegeera nga mbeera Kenya, Nairobi. Waliwo entalo ezaali mu myaka gy'ekinaana muno so bazadde bange ne badduka okubeera eri. Naye Kenya eyo nalinga muto nnyo emyaka ng'ena esatu enaawo nga balina omukyala muyimbi wa gospel nga ye Alice. Naye nga muzibe w'amaaso naye nga ajja ku TV okwo nga bamuwa obudde atuula na wansi e Kenya n'atendereza. Kati nga nze ndi muto naye nga nzija bwe nti ku TV ngamba omukazi ono wa kika ki ayimba bw'ati bwenkula ng'ayimba bulungi oba ng'omusaasira lwakuba nti mulema? Ng'ayimba bulungi nnyo atendereza Mukama naye nga muzibe w'amaaso naye nga mwegoma naye nga nze bwenkula nina okuyimba ng'omukyalo era so akukyerabira ng'ayimba bw'ati Sodoma na Gomora sibimanyi bya bane ng'atendereza n'ogamba oba ensi egenda kuba ki akyaliyo actually Alice kuliko erinnya eddala nnyo bane saalifa n'ali munoonyezaako omunonyi ojja kumbuulira. Amiina. Kaakati ne nga bwe nnaakula nja kukola ki nja kubeera so kati nkulaga nti ekyokuyimba nze nazaalibwa ndowooza nga kuba nali muto nnyo naye kyatwalanga obudde n'enzija nkole ki. Kati bwe taata wange ye kye yakolanga kuteekamu maanyi bwe yakizuula nti nsobola bino bye tubeera ku ssomero speech de nga ajja nandikoodinga miziki lwange byenyimbye ku stage nnyo ewaka nga ndikoodingirako awo oyimba mwanku likoodinge ng'akiteekamu ki amaanyi. Kati ate bwe nagenda mu second nensomera mu masomero nga gayimba kati yo nayo nenyimba nnyo. Kati bwe mala senior 6 nengenda e Makerere okusoma obusomesa naye Makerere kati bwe nabeeranga ngera kinsika ngamba kati ngenda kukola nti okuyimba nga nvaayo nenzija nenoonya ebibiina ebirala najja wakatolu bwama Diamonds Production. Naye bwe najja ate eno nina okusoma ate engeri biri gye bikolebwamu naye nga soba bikwasaganya buki nsooka nkita. Bw'ojja wakatolu bwama akuregisitali nga bakuwa? He did. Kubanga yali ampulidde lyolimba lwe tuyimbye era bwe namugamba yenze yanyaniriza nnyo yagamba jangu njagala b'amaanyi nampa ne ku nnyimba awo naye nga ate nina okusoma ate ebbandi etambula ekiro nga sisobola ne ngamba omanyi kansooke maliriza okusoma nenzirawo ne maliriza okusoma then nenjoyininga obusomesa nengenda nentandika okusomesa. Kati eyo mu busomesa eyo waaliwo abantu abaali balina omukolo gw'okwanjula nga baagala Mwami Saka abafunire kwaya eya Budesesi egyeyimbe kwanjula naye yali holide nga baana tebakola ki tebaliiwo. Kakati ne mugamba naye ze ennyimba n'abagamba nti abaana bo si balina naye waliwo omuwala asobola okujja n'ayimba ennyimba ze mwagala ku mukolo gwammwe
kati naziwandiika nenzikwata nengenda mu studio kati bali basasulira ennyimba zaabwe n'omuyimbi ajja okuziyimba yane mu studio ono ye musajja wange gwe nnonze weewaawo babadde bangi nga basaba mbafumbirwe naye nze nnonzeeyo ono omulungi abasinga abasajja bonna kati nengenda ku mukolo gwabwe olwo luyimba lusooka okugendako mu studio ng'okuze lwerwo okimanyi oluyimba olwo alukodinga wendi namanyi mbadde simanyi nakumanya Mozart si yalukuba Mozart ye yakuba kati nga wajja okukola oluyimba olwo luyimba olwo lwali lwa ttambo ate lwandeka mbusomesa okumanya lwali lwa ttambo terwandekayo wangi kaakati nengenda ku mukolo ogwo nenyimba ennyimba ezo omukolo tegwafuuka omukolo wangi omukolo tegwafuuka omukolo nebiggwa nzina enzirayo okusomera okukola mirimu gwange kusomesa kaakati bwayita ebbanga neŋŋamba mwami Saka nina ennyimba zempulira ku rediyo naye nga ne zino zange zizisinga oba tuzitwaleyokko tulabe ndeeta ennyimba olwo Mr. Saka nga omumanyi Mr. Saka nga mumanyi kuba namulaba dda amasomero ga secondary ge nasomeramu nga tusomesa music kati bwe namaliriza e Makerere yampitanga abantu abagala bakolera backups biki nenzija nenkuba yawe ekyeyo nenzirayo nensoma yes ebiseera bye yakuyitira kuzimu ku nnyimba kwe kuli n'oluyimba lwa bano bagundi ba St. Lucia St. whatever bali awo namagoma kati aba St. Lucia bate bwe nave Makerere bwe nasomesa bwe nave Makerere bwe nakuba namugamba olina amasomero mangi gokola ki nfunirayo omulimu then awo yanfunira omulimu abo bwe wakola nabo luno oluyimba agala Uganda yange kweyitira mama kweyitira kirabo kyange kweyitira nnyabo ate oba abalala bali ku nkalajje zennyini tungu otuzi abanda bakuki kankuwaneko Uganda amaanyi olina mangi nnyo mu kintu ekyo balinga baagala bakole music nga mwami Saka talina budde kati bwe mugamba nti nfunirayo essomero wemba nsomesa nabagamba nina omusomesa ate bulijjo mwe mwagala music ajja kusobola bakolera kyemukola ki kyemwagala era nenzija nenyimbisa abaana abo nikyobola nakola nabo music oyo ate oluyimba olwo lwali oluyimba olwagenda viral n'olwaleero infact ebyo bye bimu ku bintu oli byayinza otunulako aneyeebuuza naye ddala omukyalo ono buli kyeyakwatangako n'akola musically kyabanga kyamaanyi omukisa ogwo simanyi lwaki naye eddoboozi yange werirabikako bamanya nti ndabiseeko naye ate munaye Mukama yakuteekako n'ekisoba ndiyite feva nze ndabyeko era feva yennyini mu nnyimba zozze n'olabikira muziba nnene era feva yennyini kubanga bwe nkugambye nti bwe twazitwala ku radio nga kusaaga busaazi kuba tuziwako aba radio zireme kukoma waliwe byakoze bannange buli yakwatanga oluyimba yaluwa omulala radio tugenda okuya Uganda yonna ono ye musajja wange ngamba ki ekigenda mu maaso mba ndi awo tebatandise kunnoonya kyangwa tuyimbireko ku mukolo gwaffe onze mumpa 2 olwo basaba 2 njagala 2 jukira wali mu busomesa nali ntandikidde ku mitwalo ameka 2 kati ate mbano mbagamba 2 mu lunaku lumu awo nga ntandika bwentyo ngenda okulaba bwe nvudde n'abalala nga bajja nga benyongeza ku ssente kati njagala 5 kati njagala kakadde ngenda okulaba sikyalina budde bwa class sikyasobola kusomesa baana oba wakayingiro ogenda okulaba abantu bakunoonya abaana kwolwo tebasomye ngamba omukulu w'essomero manyi tusooke tuwummulemu kansoke nkuba endongo yange saddayo kakati bw'oba ku luyimba olwo oluyimba olwo naye kimanyi nenteekerako endala ennyimba oluyimba olwo lwamala ebbanga nga lukutunda noota endala naye ng'endala bukipusi kyaggula olumanyi kipusi kyaggula kimuli kyange
tule mu kapera ka chipusi kya ggulo. Chipusi kya ggulo biberenge kya misana. Chipusi kya ggulo biberenge kya misana. Tuswadde bakazi bannange tuswadde tulese omukwano muddugavu ogw'abajjajjaffe ogw'abakuumira eddya obulungi ne bafumba ne baboobeza ne bajjula omwami n'alya naye bino mwabijjawo ebyokusulirira bagiya omulabye baami bammwe kabanoonye gye bayisizza obufumbo kufumba. Kati alubamu n'eryoka ejjanga ennyimba zonna z'amaanyi netunda netambula nenkola nenkolera n'okikwasaganya kati bwe ntyo bwe nnyingira mu industry. Yes. Kwaliko n'oluyimba lwa gospel abantu balwagala nnyo nateekako luno nali maze okutyemulirwa musango nali nina kufa musango gw'Adamu ne Kawa gwali gwange obusungu bwa Mukama gwali ku nze ze kyembasanyuka n'ennyimba Katonda yanziriramu nandokola webale Yesu kati nalokoka nina emirembe. Sokopozinge mwawo kakati zino zonna ennyimba z'oyimbye ez'emikolo okutuuka ku olwo kati wabadde ombuuza nti lwaki wasalawo yimba ennyimba z'eki ez'emikolo. jjukira luli naluyimba sigenderedde kati b'abantu olwaluwulira ne bamanya luno oluyimba lusaana kuki ku mikolo ne batandika kunnoonyezanga ku mikolo kati bwe kyakwata ne kiba nga kyamaanyi fokasi yange ne ŋŋamba lwaki sigiteeka wano ate lwaki ŋŋenda mubiri bandi denodde eri mulwedde enfunye kino ekyanga ate nga kyamaanyi let me concentrate here ngongere lwamukolo up to today. Ebbanga lino nomala ng'okola nnyimba za mikolo kakati nalokoka nina emirembe. Omulabi oli yali yagadde okumanya nti omukyala Helena Nanjego nga bwe yaŋŋamba ti kati nalokoka nina emirembe ddala yalokoka nalokoka naye obulokole bwange buno buvudde wala Mukama yeebale kubanga mwebulindi mumalirivu ne bwokola otya siyinza buvaamu. Edda nga tuli mu secondary katono nnyo olokoka mwakati nkugamba guliwa okuleka okunyumiza obunyumizi kubanga twali mu secondary tuli mu senior 2 omwana agenda ajja ku ssomero omwana asoma naffe nga omwana alinga pasita omwana atubulira enjiri nefuuka enjiri ku ssomero netulokoka pasita bwe yatula senior 4 n'agenda ate awo omuntu ate netubeerabeera awo nga tulinga ate abatabiri endiga ezitalina musumba twabula luyimba lwa ngoma mu masomero g'abakatuliki otyo kati bwe nagenda gye nasomera senior 4 5 ne 6 nasomera mu masomero g'abakatuliki kati ate enjiri eringa ate ebyo sikyabiriko nnyo ndi mu kereziya kakati nva ku senior 6 ngenda e Makerere ntuuka e Makerere nga bw'omumanyi ate saafuna mukisa gwakubeera nnyo mu kanisa nakinaki kati mmala nakumaliriza kusoma nenfulumira ddala nze mwennyini nensalawo ne ŋŋamba njagala kulokoka kusomera awo ku St. Lucia we nali wennyini waliwo ekkanisa awo ekitemu ya Musumba Ssessanga gye nalokokera nno ebyaddala ebyekikulu kati bwe ndirokoka ebyekikulu kwe kuba oluyimba olwo nali maze okutemulirwa omusango. Oluyimba olwo olufulumya mwaka ki? 2007. Wow. 2007 kabanga katambudde kakati oluyimba olwo lwa gospel waliwo nina emirembe etaito yalwo okimanyi nti oluyimba oluli mu mayumba g'abantu muli mu kompyuta z'abantu mu masimu g'abantu ne mu mitwe gy'abantu n'omukyala eyansanze alina we yanguddeko yakubidde maama we essimu bannange maama wuno omukyala ayimba oluyimba luli lwoyagala ennyo oluyimba lwa myaka oba emeka naye nga bo balwagala naye n'amakulu agalulimu mangi kituufu actually amaanyi g'ennyimba zange awo we gali kiki kyemba ŋŋamba kyoba ogamba kyekisinga obukulu mu nnyimba zange naye kankubuuzeeko anyway ndooza nja kikubuuza sooka omalire naye ani emabega wa composition wa music wo
Mwami Paul Saka yali emabega wa muziki wange compositions zonna ne bukolabo bwakolanga eyo n'amasomero nawana zonna kubanga bukolabo n'amasomero ewamu nga bwe nkugambye nabanga ngenze okukola bukozi kyeyo kati ngayinza okufuna gurupu y'abantu babulamu yangu bano obongeremu sobola nti neze ennyimba zange zonna yaziwandiika zonna kakati mukyala Helena Nanjego ndi musanyufu nnyo okubanga tuli naawe olwaleero kakati mukwano gwaffe oli omulabi yali agadde okutegeera ddala naye ddala oluyimba lwakola nnina emirembe oluyimba olw'eggambe luli mu masimu g'abantu mu mitwe gy'abantu abantu baziyimba zibali ku lulimi so wali olowoozezaako okuzzaako oluyimba olwa gospel olulala kakati wendokokera awo ekyamazima nalokoka kubanga nali mmanyi nti kirungi naye ate amakulu g'obulokole gennyini okugategeera nzize nkula mpola process by process sigambe eno process by process kyokka ate sigambe eyo si ya naive nedda so nzize nkula step by step era nsobola okugamba nti essaawa eno natuuka ekiseera nga nti naye kaakati mukama nze olugendo lwange luwanvu nnyo nga twatandise kunyumya wano tuyinza n'okusulawo nze nvudde wansi nnyo nnyo okutuuka wano wentuuse kwegandi kyamagero oli mutuzaamu maanyi si kukuzaamu maanyi muganda wange kakati g'omwana avudde ewala g'omwana yaddusibwako e Kenya ffe bajjajja ffe batunyumiza baddukanga okuva eri eribowezzana olutalo lwe lwajja bakuddusa Kenya ffe bajjajja baffe badduka okuva wali eri eribowezzana badduka badda simanyi nakawuka mumadduka mudda Kenya kakati twaddeyo naye ngera nayo tebyali byangu era tetwabandalayo ne tudda so olugendo era ng'olutalo lukyagenda mu maaso atwadda luweddewo kasita lwakomawo ne bakomawo kale tuzeemu amaanyi si kukuzzamu maanyi nze ndi kyamagero Katonda ankoledde ebintu bingi nnyo ampisiza wanja watayitika paka olwaleero ndaba byamagero buli lunaku kati olw'ebintu ebyo byakoze mu bulamu bwange ate nga abinkolera awatali bigula nga ndaba nga sibisasulidde sibigwanidde naye nga abinkolera steadily neŋŋamba nti naye wano wentuuse mmanyi Katonda manyi Katonda tebakyamumbulira bubuulizi actually sikyaswana kwenyigira mu mboozi ezigamba naye bannange oba gyali oba taliiyo kati awo nayitawo abo batandika obaviira awo nayitawo mutegedde ng'omuntu nsobola okumwogerako nsobola okumubuulira omulala kubanga mumanyi omulabye ate nga mulaba buli lunaku mubuliwo ate nga mulaba buli lunaku nebuuza naye lwaki ekyo kyekimpaliriza okuga nti nedda ku kaliya yange eno ey'okuyimba ennyimba ziri ku mikolo naki bwe budde ntandika okuweereza Katonda okumwogerako okusinzira bwe mulabye ne byakoze mu bulamu bwange nkakasa abantu Katonda kyasobola okukola n'ekiki kye bateekwa okukola okukola n'engeri okukolaganamu ne Katonda okulaba nga abayisaawo mu mbeera yonna. Amina. Nina kyenzikiriza nti Mukama ffenna bw'atuyita aba n'ebyokutwesigisa okumukolera eri abantu be okukolera kale abantu be ntegeeza nti ffenna nga ffenna bwe tuli ku nsi tosobola kwezuula paka nga oli mu Katonda munda kyobolaba baganda baffe bangi ayinza okuva mu nsi eno waba tafunye chance kufuna Kristo mu bulamu bwe nga tabadde kyalina kubeera obulamu obwali badde butambula nga butambuza bulala atali badde nga akosebwa kiri n'akosebwa kiri kubanga teyafuna Mukama mu bulamu bwe mwoyo omutukuvu kale kumulungamya na kumulwanira ntegeeza ki ne bwe wali ng'okyayimba ennyimba ez'emikolo abambi badde kyakulabirako kirungi ng'oyimba ennyimba towemula osomesa oyimba mikolo strictly naye ate ng'era ebigambo byo biri educative kwegamba nze wali okugamba nti oli musomesa mbadde sigamba wa ku blackboard naye ate era nga nali nakiraba dda music okuyita mu nnyimba zo nga n'omukyala ateekwa kubanga musomesa so kakati
essaawa eno ogamba osazeewo ogatteko neki gospel enjiri enyimba ez'enjiri kuba luli obadde osumbira ndowooza mu side eyo that is your calling it is part of your calling kati oyagala ogatteko okulaga essanyu olw'ebyo mukama byakoze mu bulamu bwo oba okunnyonnyola ebyo mukama byasobola okukola okuweereza Katonda nga mbuulira obulungi bwe njagala okubuulira abantu abalala Katonda asobola okukola kubanga ankoledde ebintu bingi byebimpaliriza kinnuma nnyo nze okumanya ekituufu ng'ate nsobola okukyogera n'ensirika mba mulyaza amaanyi njagala bwe mba nga nayagala nga nali mbaddeko nga siina nnyumba we nsobola kusula nga ndi ku zero ng'olwaliro nsobola okubeera nayo oba nenzibalanga 2-3 lwaki nsirika obusirisi nesibuulira wa luganda oli ennyumba eno nagijjawa enyumba eno nagijja ku maviivi nenjivaako Katonda n'akola nekiri n'amala n'akola nekikinnuma nnyo mpulira nga njagala nveeyo njogere mbuulire abantu kubanga kujulira Katonda kubuulira bulungi bwe kulaga maanyi ge na kiki kyasobola okukola mbuulire abantu abalala abadde takimanyi naye agambe luza nange yesaawa nkole bwe nti nange yesaawa nkole bwe nti kubanze manyi Katonda yayinza byonna ekitegeeza obwa music wo oli music mukoze ne mukola ne mukola nga gospel simuteekamu maani tokate ng'oli mwana wa church naye ebyo Katonda byakoze byenda bye n'amaaso bimpalirizo ganedda bwe budde n'obuweereza buno bujje ku mwanjo kabe kasinge byonna mbibalansingire wamu sikugamba nti nyimbye ennyimba z'emikolo 5 nyimbe olimba lwa gospel lumu nedda ate nga neje tugenda maaso eyo sigenda kumaliriza na nyimba za mikolo nedda ndiyimba paka nga nyimba za gospel kyenduubirira kyenjagala kati ki ekyakuwaliriza okukola ekyo nsonga ki gy'oyinza okuwa ennambulukufu noga nti bannange kati byonna mbikoze naye okumanya nga ndi serious kino na kino kyenze kyekindeetedde okukola kino kati ekindeetedde okukola kino nkugambye ndi kyamagero oli kyamagero tetulina budde bumala nze okukubuulira olugendo lwange naye bwe tuli bufuna ojja kukkiriza nti ndi kyamagero ekyamagero ekiwedde emirimu ekiri wali era nze bwe ndaba omuntu aneekoonako neŋŋamba oba ono yeekoona ku kiki kyatamanyi na kiki kyendi kubanga nze neekoonako nondekawo n'okola ki n'ogweri oneerijjako n'ogweri kubanga nze seekolera ku bwange tisiina namaanyi amazima oba nti siina maanyi ndi munafu naye Katonda yatugamba nti abanafu mugambe nti muli b'amaanyi kati Katonda wange gwe nnina w'amaanyi nze Katonda ankoledde ebintu bingi nnyo byembala ne nga neeraba kino laba kiri ebyo bye bimpaliriza okugaana okusirika njagala nsheyalinge n'abooluganda bali nze n'olya tokitegedde mbalage amaanyi ga Katonda mbalage Katonda by'asobola okukola Katonda bw'asobola okukyusa obulamu bwaffe na kiki kye tuteekeddwa okukola nennyongerako katono kati enkola eno ogenda gijjawo oba ogenda giwanga obudde kati butono kuba gye tutandikidde olabye olwaleero bwe twogerako ku baana kugamu ku masomero gwe wafulumizaamu eddoboozi lyo ku baana abo abayimba abo ffe ng'abasajja babadde mu industry nga tugigoberera okumala ebbanga tosobola kwogera ku masomero gasinga kuyimba nga temuli mu masomero ago okitegeera ekirala waliwo vibes ennyimba ennene ezigenda okubeerawo ebbanga era nga zimazewo ebbanga bwe tugenda netutandika ozisokolayo bwe tuti mulimu amaloboozi go togenda kuddamu kubabaakinga oba nakyo ogenda sigala ng'okikola okusinziira ku budde kuba ndaba ekyali kikuddusizza eno oba ekyali kikuweeseza gospel music obudde obutono obuvunaanyizibwa buli naye ekyokubaakinga abantu nga nakikomya dda andudde nnyo era actually ndowooza ezo ennyimba za nkwagala Uganda ze wawulira ze nakomako okukolagana n'abaana masomero kiki andudde nnyo ndudde naye kakati kambuuze tugeze
omugagga ali yatulaba nnyini ssomero eri amaanyi eyo gye tutamanyi oba kale lye tumanyi n'abeeyi n'agamba nti nkubuulire ensigo gye wasiga mu baana b'e Namagoma ensigo gye wasiga mu baana b'e Buddo njagala ojja oginsigireko mu ssomero lyange nange balinjogerako mu biro ebirijja ogenda ngenda n'engisiga ate nga bakintwala abaana bali okubawa essuubi ngendayo oli bwampita nsobola okugendayo kubanga tuba tuzimba abaana bali okubawa essuubi n'okugabana nabo kyetukola toba wa kitalo nnyo tolina wootukanoga bannange nze kati awo sikyasobola gwani kubanga ebitone babituwa buuyi tetulina we twasasula n'akamu kati otutuuka kulevega nze awo sigendawo oluyimba olwo lwatunda abaana ba babayita ba St. Lucia lwatunda essomero eryo era nkimanyi nze nno nali simanyi nti lirina mu Namagoma omwo eriri mu Namagoma era nkimanyi lwalitunda simanyi kakati awo ebisale biba bitya ebyaki kuba kati vibe eyo niwairo kya trendinga ne bogenda ku YouTube n'oteekako Uganda ekkula balina baliyita ebisale ewa ekkula lya Africa ebisale bitya kati ku luyimba olwo ebisale ngamba kati nga gwe yayimba n'abaana abo ntege kyengamba okuyimba n'abaana abo kyatunda essomero eryo kyalitunda kyo gwe nga okimanyi nti oluyimba olwo nolwaliro lukyatunda zenna ze TV zemmanyi nga TV zirikozesa mu bupromo kakati nga bwe nkugambye nti I was just a young girl. Ate alina nnyo kigendererwa kiri awo. I'm just enjoying myself n'abaana tuyimbemu awo. So sirina nnyo bisale bye kuba I was a teacher. Traininga music bampa salary yange. So sirina nnyo budde bwaga kudda ku mmeeza kati omukulu w'essomero mpa ssente. Saabigenda nnyo kiwamba. Nalaba bulabi nti oluvannyuma ekintu nga kyali kyamaanyi. Ngenda okulaba TV namba erukutte erukozesa oba oli awo nandigenzi bagamba abange nzize copyright naye saabigenda munye maybe oba oli awo ndigendayo nembagamba bannaye mumpeyo ebbaasa kubanga oluyimba lukoze ekimala balukozesezza ewantu eyo so kakati ate essomero osubirayo okwongerayo ekibaasa ekirala kuba bannenze ndaba buli wempuli oluyimba luli essomero lyo ekibaasa kyandibadde awo naye kyenabakolera bakitegeera era wonna wemba mbeetaagidde oba nina kyenjagala oba kyenkola ki babeera nange ekyo nno kisufu babeera nange bambi ensonga yonna oba konsati yange oba kiki basitukiramu bakimanyi bagamba legendary waffe ono bakimanyi kakati ogambye ogenda kakati olwaleero okuva na leero owulira nga oyagala kubanga obulamu bwo obutambuza musically na gospel nga yali mu maaso ng'ez'emikolo ziyimba naye nga ne wano ntaddewo amaanyi sizze lwakwagala nti oba nkugambe ntya ng'omuntu wonozuuka noga naye njagala okuyimba oba nyimbe ku kiri ennyimba za gospel z'ogenda okuyaza ennyimba za nsonga zinkwatako ddala nga bonosanoga naye njagala okubuulira abantu kino kubanga kinkoledde so sijja nazo nga nzikutte nti nina kyenzinoonyezaako okitegedde so ate eriyo omuyimbi wa gospel asobola okusituka n'atandika okuyimba ng'oluusi tebiva nnyo munda okitegeera nga tebiva nnyo munda naye ng'oluyimba n'aluyimba nga lulungi naye nze sirina nnyo kyembinoonyezaako bwe bijjirako ekinajjirako kyonna si kibi kubanga Mukama yagaa nti bwe tunoonya obutuukirivu n'ebirala byonna bikola ki biyinza okumaliriza nga kuliko ebijjiddeko sibigoba sibigamba naye nze ng'omuntu ensonga yakuweereza njagala kubuulira bantu amaanyi ga Katonda kubanga nange olugendo lwange lubadde luwanvu nnyo naye ankoledde ebikulu ebimpaliriza okugaana okusirika naye nga sikyasobola kusirika I have to come out and talk about the God I know. Nekyasobola okukola. Amina. Okay, muganda wange omulabi agoberera weebale nnyo okubanga otambula wamu naffe tukyatambula wamu n'omukyala. In fact, she is a great pillar in the Ugandan music
and in fact in the gospel music industry and in the Ugandan music as well. Kubanga music we tasala talina boundaries. Kati wuyo agambe ne kiri ekice kye yatandika ejedda ayagala kusigala nga akipawaringa. Kuba Mukama amuwadde amagezi agakola emirimu egy'ennyimba ezo ez'emikolo n'azikola era n'alaba omukisa okuyitamu ebyo Mukama bye yamwesigisa okukola. So kakati olwaleero kyali mu kukola aba kyagamba kyali mu kwanlishinga right now and here nti ayagala kubeera ng'aweereza Mukama okuyita mu nnyimba ze. Basebo ne banyabo Helena Nanjego katubulire kakati madamu Helena Nanjego olwaleero nteekateeka ki z'olina gwe nga gwe ayagala okuweereza Mukama kuba kakati olengero olwaleero tosobola kugamba nti ngenda gindi ate ng'osigadde otudde mu katebe bakugambe wayi kusaa 11 watugambye osimbula ogenda gindi naye 11 ziisewo 12 tosimbula ogamba ngenda kati neziwera 3 nga tosimbudde okimanyi nti totuuka naye ate yasimbudde ku 11 waawo talina ntambula okimanyi nti ayinza okuba nga alinako waatuuse singa abanga yatandise okutambula so kakati gwe nga gwe essaawa eno nteekateeka ki z'olinawo mu gospel woyo enteekateeka gye nnina gye natandise nako ngenda kusooka nfulumye album namba ng'eriko nnyimba za gospel zokka nga tekuli yadde n'olwokwanjula kuyinza okubaako olumu oba obutabaako simanyi omanyi Katonda aba n'enteekateeka ze ate ziba nnungi okitegedde tubadde mu lockdown muno ebbanga saamanyako nga lockdown etandika nti egenda kubeera turning point yange nze okuvaayo ntandika okugamba nti mu kiseera kino njagala ennyimba eziweereza Mukama ze mba nteekako amaanyi saayingirako lockdown nakirowooza ekyo simanyi lwaki kyazze ne ŋŋamba ndi nze okuva mu lockdown njagala okudda mu bantu nga ennyimba ziweereza Mukama nga zinkulembeza kati eyinza okuba nga nayo omanyi lockdown bwe yajja eyasooka yatukuba nnyo abe naye okubiri kaleko naye yasooka yatutiisa nnyo naye nabeeranga wano nga nsaba ne ŋŋamba nti abaana ba Isirayiri bwe baali batambula Falaawo yali abagoba naye Katonda ate n'abagamba nti muddeeyo emabega omanyi Katonda okugamba nti dde emabega naye ng'ate omulabe akugoba gyava gyali naye ng'ate ye ekyali kimwagaza baddeyo Falaawo asobole okujja aswalirewo alyoka ate abayise awataali kkubo kwegamba Falaawo alabe ekyamagero nate singa yasanga bagenze teyanditegedde nakikoze eki kati nze nagala lockdown yajja etukubye n'etuzza emabega naye ate Katonda agenda ate kutukomyawo mu maanyi agatabangawo nze agamu ku maanyi ago ndowooza nti ge gano ge tuvuddeyo nako weewaawo nti twajinga tetumanyi ki ekigenda okudda kati nange sijja kulimba okuva mu lockdown n'obumalirivu mbadde nga wona nga mpandiika naye njagala okulimbulimba luno ku Mukama njagala luno era bwe ntandika recording nga nvudde mu lockdown ngenda kutandikira ku nnyimba ze oba oliawo singa teyajja so kati lockdown yajja naye tubeere bagumu nti Katonda pulaani zaffe zonna yali azirina era bingi ebijja okukyuka mu bulamu bwaffe naye nga byakyuka kulwa lockdown kulwa bulungi lwa lockdown banga nze ebbanga lyenjimazeemu bwentyo bwenvuddeyo okitegedde ate yatutiisa nnyo ne tuyingira nnyo mu kusaba nga Katonda yekka gwe tukola ki gwe tukoowoola tugamba Mukama abaana ba Isirayiri badde emabega n'obagamba muddeeko emabega katono ate n'obayisaawo naffe lockdown etuzizaayo emabega naye ate ogenda kutuyisaawo mu maanyi tuno tuvuddeyo nga twatula buwanguzi ate nga tubuulira bulungi bwa Mukama esebo kakati mukyala Helena olwaleero bw'otunuulira embeera nga bwetambula musically gospel music olaba bitambula nga bye byali badde bitambula okugeza
owulira abaana abakulembeze b'abayimbi bamugamba ndi mukulembeze w'abayimbi ono si mukulembeze waffe kusaba osooka onzikirize mala okumaliriza ekibuuzo kiri kyosoose okumbuuza nti ozze osimbule otya mu gospel tegeezezza nti nzize njagala nfulumye album namba ng'eriko nnyimba za gospel nga zibulira bulungi bwa Mukama nga zizzaamu abooluganda amaanyi obutaggwamu maanyi mu Mukama era nga nnyimba bbiri olwedde zo nazitadde dda naye ng'olusoose lwensoose okuleeta baluyita prayer account lweluyimba lwenziguddewo nalwo nga lwogera ku maanyi agali mu kusaba kubanga nze buli kyensobodde okukwatako n'okulabako nkijje mu kusaba amazima nkijje ku mavivi awo mu kusaba mu kusaba ngenda okulaba nga nkiraba mu buliwo kati olw'okuba nti mbirabye bingi ne nga sisobola kusirika nteekwa okubuulira abooluganda amaanyi agali mu kusaba n'abadde agayalirira okusaba kyekiseera azuukuke ayongeremu amaanyi nti omuntu abadde azanyisa essaala nti bwe kiseera kituuse ategeere nti essaala kintu kyamaanyi nnyo essaala esobola okukyusa ebintu essaala esobola okuddira ebirabika n'ebifuula ebitalabika essaala esobola okuddira ebitalabika n'ebifuula ebirabika essaala esobola okukyusa embeera yonna kati kyekyandeesezza oluyimba luno kuba nze ndabye amaanyi agali mu kusaba nenjagala nga gabaneko n'abooluganda ekyalumpisiza prayer account natuula n'endowooza neŋŋamba nti bannakubulidde olugendo lwange mu bulokole natandika siri w'amaanyi nnyo naye gye ŋŋenza okuba nga nteekamu amaanyi nga nkula mpola nga nzija nkula gye nkomye okulaba obulungi bwani bwa Mukama nentegeera n'amaanyi agali mu kusaba nenkizuula nti omukristaayo yenna oba omulokole nga bwe tubeera ne akawunti mu banka gye tutwala ssente zaffe n'omanya nti nina ssente bwe ziti mu banka egindi nina n'obeerawo n'osanyuka nti bwe tutyo bwe tuteekwata okubeera ne prayer account nga nayo tekalirako ssaala okitegeera buli lw'ofunye akadde teekayo ku akawunti yo buli lw'ofunye akadde prayer account teekayokko essaalayo teekayokko essaalayo nze muli mmanyi nti mu ggulu eyo waliyo akawunti zaffe kwe tuteeka essaala nti buli kasaala kookasukayo nga kagendako sajja ti ne bw'otuuka mu kiseera ng'oli mu buzibu w'oyinza okutuuka mu kiseera nga tokyasobola nakukola ki nga tokyasobola kwogera kigambo kimu Yesu Kristo eri akawunti yo bwe ziba nga gye ziri zivaayo ne zijja ne zikulwanira olutalo okitegeera kuba mbirabyeko mbyogera kuba mbirabye siroota siri mu kugereesa njogera ebintu ebyaddala esaala zivaayo ne zijja ne zikulwanira wootasoboledde kusaba bwotyo naye singa zikusanga nga akawunti yo nkalu nga ne mu kiseera ekyo tosobola kusaba nga n'akawunti ye yesaala tebadde yadde oyinza okuyisibwa obubi ennyo kyekyandeesezza oluyimba luno okuzzaamu abooluganda amaanyi obutagayalirira kusaba prayer account tufube nnyo abooluganda okulaba nga akawunti zaffe prayer account zaffe kubeerako essaala buli kadde koofunayo ng'oteekayo buli kadde koofuna ng'oteekayo nti ezo essaala ate z'olaba oyinza okugisabamu oyinza ogiteeka ku akawunti yo mu mwaka guno tuli mu 2021 naye ng'essaala eno yeerikola embaga y'omwana wo mu 2030 eno gy'otaddeyo olwaleero kyokka nga ate mu kiseera kiri embaga erweribeerawo mu kaseera ko oyinza n'okuba nga tolina ssaala gy'oliteekayo naye ng'eno gye wateekayo olwaleero yerizimbira omwana w'ennyumba yerikolera abazzukulu be biki kati nze amaanyi agali mu kusaba gampitiriddeko kubanga nina byendabye nina byenkutteko awatabadde kigula n'ekimu katonda n'abikola ki twayingira mu lockdown muno ne tutuuka ekisa ne tugaa naye tuli ku ki naye ddala tuliddamu ku kkubo tulipwe naye tulabye amaanyi ga katonda okuyita mu kusaba akyatuwaniridde paka olwaleero wetuli ate ndaba kati ate tulina bagumu nnyo tulinga batabadde na mu lockdown so owooluganda yenna
ekyandeese okubabuulira mu prayer account ye ge maanyi agali mu kusaba. Maanyi agali mu kusaba. Mu bufunze buli agenda okunoonya oluyimba luno dduwuliramu asuubire okusangamu obubaka obukwatagana ku maanyi agali mu kusaba n'ensonga lwaki tuteekwa okusaba obutalekera awo kubanga ne Mukama yagamba yatugamba nti abajjukiza ba Mukama temukoowanga paka tetumuganyanga na kuwumula paka ng'atadde ettende mu Yerusaalemu okitegeera so oyinza okubeera ne ssente ku akawunti yo mu bbanka naye ate waliwo ssente ziri ezitasobola kukola okitegedde okimanyi nti covid yabadde asobola okuvumbagira omuntu era yabavumbagidde abantu nga bagaga nnyo nga ssente tezasobodde kukola ki kubataasa nenno tomanya ate akawunti ye eriko essaala wasobola okuwanukayo essaala essaawa nga tokyalina kyosobola kukola ate essaala nekujja so twetaaga bibiri si kimu twetaaga bibiri amaanyi agali mu kusaba kyenabadde njogerako ate nkijja munda naye oluyimba olwo nze nduwuliddeko ennaku si nnyingi era lwakafuluma kati olwaleero oli mutukakasa ffe abatannalutegeera nti olwedde otadde oluyimba baluyita prayer account prayer account zaffe kubanga mu ggulu gye ziri buli kadde ku ofiisa tokkiriza lunaku kuyitawo akawunti yo tefunyeeyo ssaala tokkiriza yes oluyimba luno nduwuliddeko lw'amaanyi lulungi luyina message nnungi muganda wange gwe agoberera nawe anyumirwa gospel music nawe akkiririza mu gospel music oluyimba olwo n'oluwuliriza muganda wange lugenda kukola bulungi so now it's the new song training for you luli mu maaso prayer account kale bakuwagire bassebo ne bannyabo ekituufu mukitegedde omukyala omuyimbi wa gospel ow'amaanyi Helena Nanjego atadde oluyimba lwero lwe bayita prayer account abeera ng'olunoonyako ku mitimbagano gye abeera ng'olusaba ku zi radio ndooza ne maaso awo vidiyo ejjabba emaze okukita so kati mwebala okubeera nga mubadde mutugoberera okuggyako mukyala Helena akatalekeka okuggyako ng'olina akatalekeka ku ekyo ku kino eky'oluyimba olwo oba kyonna gwekowulina nga tekalekeka ekisooka byonna oluyimba olwo mufube okuluwuliriza okulunoonya wonna we luli gwe wennyini bw'onooluwulira lujja kgenda okuggwako ng'otegedde ky'olina okukola ate nga nze yaluyimbye maze kulega ku maanyi gali mu kusaba neŋŋamba sisobola kusirika kubanga obeeranga atayagaliza obanga atakola atya nenga kanshyalingeko n'abooluganda amaanyi agali mu kusaba omanyi abamu olusi baggwamu amaanyi eyalinga asaba nga takyasaba nga yabivaako dda olwo oluyimba lugenda bazzaamu amaanyi baddeyo ku mulamwa prayer account lwe luliko kati lwe luyimba lwe naleese onoowulira embaga mukyala Helena mu bayimbi ba gospel omuyimbi kyakuyimbira obulungi bayimbi ba gospel bannange nga bangi bayimba bulungi naye of course Judith Babirye mwagala nnyo Twine Abbott Sarah Serumagga waliyo omulala gwe twali tukaana naye awo ng'amanyimbo oli sisitawo ani si omukyala Sarah Serumagga simusinkananga mufaanaganamuko simusinkananga nako neŋŋambye Twine neŋŋamba Judith Babirye Sarah oyo Ngoma Joseph Ngoma mwagala nnyo naye akukolera ankolera Pastor Bugembe naye ayimba bulungi kati abalala ennyimba nzimanyi naye ate amanya sigamanyi nga bangi abayimba obulungi bonna bakola bulungi ate mune tunasukkawo wano nga tunasiibula njagala twogereko obukulembeze katono emabegako obadde owulira ebibadde bitambula mu gospel music era ebimu obadde obiwulira era ebirala ojja biraba
abaana bamanyi okwekwatamu awo ku bitogi abamu ne bamanyi ne balwanamu awo naye awo bubaka ki bw'oyinza okulekera abaana abafaanaganako ng'abo abamu ku bakulembeze abamu bagamba abakulembeze abalala bagamba toli mukulembeze ffe tetwakulonda bagamba ffe bannonda bubaka ki bwe wali agadde okulekera abavubuka abo abakulembeze b'abayimbi abo entalo ezo ntera obbirabako akatone ne sibiteekako nnyo birowoozo naye ng'ebimu mba mbiraba kati nga bwe nkugambye nti nze nagenza okuyingira mu gospel omulamu ogwange gwe ndiko sirina nnyo kyamaanyi kyenzize kunoonya oba nkugambe etya nze njagala kubuulira njiri kubuulira bubaka obwa Katonda eri abaki abantu kyensuubira nti buli muntu yenna ali mu gospel muno kyekyandibadde ekigendererwa kye bwe nsuubira kati nze mulindooza nti buli we tuva ku mulamwa ate ne tudda mu ntalo tubanga abatamanyi lwaki tuli mu gospel first of all tuba tuli balokole ate era omulokole okimanyi nti entalo kikyamu mba bwe nsuubira nti oba okimanyi kati buli we tutandika entalo ezo tuba tuvudde nno ku mulamwa ekyokubiri nti obukulembeze bwe bujja bwe butyo nti si gwe akulembera ono yakulembera ono si yakola ki abayimbi ba gospel bonna nkakasa tebabuzeewo weebali tebaliiwo kati nange enzuuno nzize weetuli ekintu kitono nnyo okulonda ekirungi mpulira waliwo abeesimbyewo okulonda okugenda mu maaso tukyenyigiremu tukyenyigiremu tulonde abo be twagala ffenna tukuba akalulu tulonde gwe tukola ki gwe mwagala fine ekyo kiggwe kati oyo gwe ate tuliwulireyo ataddamu ogamba tata se twamulonda oyo tetwakola kubanga eyo babyogera kuba tewaaliwo okulonda ate tetubanenya tetubanenya ne this time bwe kubeerawo nga kuli open oli n'ayitamu ne bamulangira sheza ffenna tulina okumugoberera okitegedde kubanga tuba twamulonda so nze ndabira ddanga ekyokulonda kirungi nnyo ekitegeeza kati abalwana babireke abalwana babireke tutunuulire kabokisi akabokisi gwe kanaaleeta ffenna tukkirize nti yo gwe tukoze eki ate tumuwulire kubanga tuba tumwesize okumulonda tuba tumwesize ate naye bw'atandika okukulembera ate ne tutandika ate gwe totega ffe tuba twamulonda tumulonde ate tumukkiririzemu tumwesige ekisanja kye bwe kiggwako ng'ate avaako ng'ate tulonda omulala nga n'omulala akola ki naye ng'entalo tezinyuma ate naddala mu gospel tezinyuma kubanga kitegeeza n'omulamwa gw'oba oliko oba tugumanyi ekisooka tuba tumanyi oli mulokole omulokole okimanyi bulungi entalo toteekeddwa zikola ki olina kubuulira kristo mu buli kyonna kyokola olina kulembeza ki kristo yesu kiringa actually kankyogere nako nti nga bwe tugambye nti batugamba nti sooke tunoonye obubaka bwa obwakabaka bwa Katonda ebirala byonna biryoke bitukole ki bitwongerweko ffe tukulembeze kiri kyakunoonya ki mukama tukole kati ayinza okubanga omulala si muyimbi nga nze kakati ate ye ng'asobola kukulembera gw'atudde mu ntebe ey'okukulembera gituulemu ng'ogikola lwakuweereza mukama nange ayimba nyimbe lwakuweereza mukama naawe ali ku redi ali luddawa naawe fwe ffenna nga tukola gwakuweereza abuulira ku kituuti akola lwaki naye tuleme okukulembeza njagala nfunemu kino njagala ndyemu kino ate ne mutandika okulwanira oluusi ebyokulya okulwanira oba ate ono wuno alina kyafunye eri ffe tetukifunye byonna tebiina makulu kitegeeza oba toli ku mulamwa n'obulokozi bwe wafuna oba tobumanyi amazima ddala mu bufunze kyogamba nti abalwana ng'ate bakulembeze b'abayimbi ba njiri oba ba gospel baba tebamanyi kye bali baba tebamanyi kubanga n'ekyo kyennyini ekyokulwana nakyo kikyamu ate ne mukireeta ne mu open bwe muti n'atandika okuleekaana biriiwo n'aleekaana tekiriiyo muba mulina kukikwata mu ngeri yaki njite yabwa sseruganda abantu tebateekeddwa nakukuba ate muba mulaga ekifaananyi ekirala ekitali kirungi esi bwe tuteekwa kiringa nze oba nkugambe ntya bannange omusumba ng'avuma omusumba ekyo nakyo amakulu gaakyo tekirina makulu oba omuntu avaayo okuvumirira omusumba nze sivumirira musumba yenna ekiŋŋaana okumuvumirira nze mba simumanyi nnyo
Nsaga nnyo kwefula amanyi nnyo muntu nga simukola ki. Anga nze omusumba mulabira ku kituuti. Nambuulira enjiri ne ndisiiving enjiri gyambuulidde. Nze nenkoma okwo. Sigenda naye wakaawe. Siitambula ne mu mmotoka ye nze simumanyi. Nze nkoma ku kiri kyambuulira kyentwala. Naye ekyokuvumirira kale kakati laba oyo omusumba ali bw'ati kakati gwe oli bw'atyo gwe wennyini agamba laba oli ali bw'atyo naawe era oliko ebikuliko. Okitegeera tewali ayinza kuba perfect nti ono ye bannange yatuukirira kyaggwa. Tekisoboka tuliba tulina kwegumiikiriziganya. Okwegumiikiriziganya okuwanirira obunafu bw'abannaffe okitegeera n'okizuula nti musajja wa Katonda kituufu naye alinamu obunafu bwe tumugumiikiriza tutya oba tumuwabuddemu tutya n'ate ekyo mukuba obukubi aveewo I don't believe in that. Mu bufunze abalwanagana balina kusisinkana muntu ku buntu ne bawabulagana okitegedde ne bawabulagana ku bunafu ono bwakola ki bwalina oluganda okola bwoti naye munneeki ate ffe tuli baana ba musana ffe twali badde tutambula bwetu twali badde tukola bwe tuti kintu kino okikola naye nga tulabanga okikola naye nga tulabanga ekitaweesa Mukama ki eri si kudiiringa naye nze naki olaba Moses ono Musa bwe yali akulembera abaana ba Isirayiri abo batukeesa ne bamutabukira simanyi awasizza omukazi ono Zipora omukazi munnaggwanga simanyi biki ne batandika okumunenya kale kakati ne Mukama yabanyiigira timwe mwamulonda kati oli yalonda abantu be n'alonda basajja be n'alonda ababuulizi gwe gwani gwani avaayo kati laba oyo omusumba naye yeeyita omusumba mbwe yagwani leke yamulonda adiringe n'omuntu we bwe twala enjiri gyakola ki gyakubuulira ebisigadde oli muleke wakati we ne Katonda we okitegedde kati nze tolinza kumpulira mu mayi bagambye omusumba oyo ali kino nze byo sibiberamu kubanga nze mba sibimanyi era sibiwagira tulina kusituliraganako migugu wamu olina amaanyi mu kiri oli munafu wali nina amaanyi mu kino ate ndi munafu wano naye tukoze tutya so saate kuvaayo mwana ne mutandika okukasuka ate gwe mukasukira ate naye ali part of you kakati ate bali abali eri babalaba baka ate bano bali kuki it's not right nze yendowooza kisufu nnyo awebale nnyo muganda waffe ng'ogyeko okuyimba obuulira n'enjiri bambi oyogerera ng'omusomesa w'ekigambo yennyini nga bwe nkugambye nti nalokoka nzize enkula nze nsabira ku buddo naye tebirimu naivu nze nsabira Buddo Evangelical Church ewa Musumba Eddie Nsamba we have a local church ku kyalo era ewalala nsobola okugenda nenkuŋŋaanirayo naye eyange yeyo local church yange ey'oku kyalo sobola givaamu isobola kukola ntya nyingi ewala nsobola okukyalayo kati mu kanisa omwo ebbanga lyemmazeemu saatandika nakubuulira naye nzize enkula nkula n'atuuka n'okulaba nti nze kenyi nze namugamba n'omugamba nga naye wentuuse sikyasobola kutuula butuuzi mu katebe no come on Katonda alina byakoze gwano wendi nsobola kati okuyo mu maaso g'abantu nembaako kyenjogera era kati programs zaffe ku Sunday ezifuluma ez'omwezi mubaamu Sunday eziriko omubuulizi ku lunaku olwo ye mukyala Helena era onsangayo katuti munne ekigambo kifaanana ate munnayo okivaamu ate neneewuunya abantu ne bagamba nti bannange enkubuulira kw'obulidde leero nga tukoze bulungi ngamba nzaani eyatandikira eri nemira mu maaso g'abantu nga njogera ku Katonda oh my God nga kyamaanyi nnyo so mbuulira ate munaye kyakukozesa kubanga nze ebigambo byo nzija mbigoberera ndaba n'obubaka bwo bw'ennyimba zo ekitegeera Yesu omuweereza n'omutima gwo n'ekirala omuweereza nga bw'owoomye ekigambo kyo ntya nnyo kikozesa okuwoomya kwe kukola ekintu infact oli muyimbi okimanyi kwe kuharmonizinga n'oluyimba ne bayimbamu eddoboozi ne bayita eddungi n'awoomya anyway bali kuweereza Mukama nga owoomya akwongera omukisa
omukyala Helena Nanjego omuyimbi wa gospel, maama teacher by profession, business lady n'ebirala byonna byonna gy'ogwa ate ng'oli musomesa wa kigambo. So Mukama Katonda akumpera omukisa gwe abadde atugoberera. Weebale nnyo kubanga obadde otambudde wamu naffe okubira ddala eri gye twatandikidde paka wano. Mukama akukole bulungi. Weeraba.